Kale tukwabazaako muganda gonna gy'okumizi gy'osinzidde kubanga otulaba webale kubanga otugoberera. Embeera kansubire nti nungi nnyo. Oli kwesalako media subscribinze naffe commentinga naawe alaba bye tukola n'obyongerayo n'obisharinga n'abaana basobola okubeera nga babiraba okola kyamaanyi nnyo ddala. Nze Ssaalongo Ranks Kalyango. Leero ndine Ssaalongo Robert Lota Muteesa. Erinnya lya Muteesa wanga bye baali kujjako. Seri ya Muteesa, erya Muteesa Asira. Erya Muteesa Asira. Muteesa Asira sirinnya. Sokoleke, Muteesa ne Muteesa Asira ganjawulo. Ganjawulo. Gonna gango. Kati Muteesa Asira sirinnya. Muteesa Asira sirinnya kitiibwa. Kati kitegeeza okufunya erinnya erya mugagga. Ofunye erinnya ku myaka emikulu. 3. Kati wakyusiza kondaga muntu. Era jjajja bwe yali alimpa yaŋŋamba alikome ku ggwe. Kikome ku ggwe naye ne mu bitabo obeerenga mugagga n'abaana bo. Nagamba bakitaffe baakolanga ensobi. Oyo ne bamutuuma Mugema. Mugema sirinnya kitiibwa kya omukulu w'ekika. Oyo ne bamutuuma Kasujja. Kasujja sirinnya. Okimanyi ekintu ekyetaaga abantu bakisomese kubanze nange mabegakawo nali bamutuuma Muteesa Asira. Mulongo wange mutuume Muteesa Asira. Muteesa Asira sirinnya. Obanga gwe bagambye nti Kabaka. Nentuuma omwana wange Kabaka. Kubanga Muteesa Asira kitiibwa. Buli avaako okuva ku yasookako okutuuka kwaliko bonna be ba Muteesa Asira. Muteesa Asira na Muyimba Henry. Nga bagamba nti Kabaka Ronald Mwenda Mutebi okubiri. Kabaka Suuna. Kati Muteesa Asira Henry na Muyimba. Era ne bwavaako tujja kufuna Muteesa Asira omulala. Muteesa Asira manje. Koze ekika ky'engo kisibukawa? Buteesa Asira. Uwa. Buli kiruda Buteesa Asira. Wane nnono. Ku lusozi nnono. Nnono yeeriwa. Bannange Kalyango. Simanyi yo nze kati nza kubuuza nze njagala ntegeere yatongambe Kalyango. Yewa. Olusozi lwaffe tolumanyi. Simanyi yo. Tokyalangayo. Sikyalangayo era nali njagala kukyalayo ne sikyalangayo. Kati Duli side ki. Nnono yewa. Wano Butambala. Tuli mu Butambala. Tuli mu Butambala. Nali ngendako side eyo mu Butambala wamma ne baŋŋamba ne bandaga ekikuba ekiwetayo. Olusozi luli eyo waggulu. Badde sikyajjukira. Kati ku baana ba Kintu. Abaana ba Kintu. Keya. Keya wamusomako. Kati Keya yava Kintu gye yali abeera Naggalabi. N'atambula n'agenda asenga eyo. N'agenda ku lusozi nnono. Ennono. Era agamba ku lusozi nnono we baakolera ennono za Buganda zonna. Muganda afukamira muganda takwana mwannyina ennono zonna ku lusozi we zaakolebwa. Kati we wasigala Keya Muleme. Era erinnya lya Muteesa Asira yalifunira awo. Naye nga ye Keya Muleme. Kati ye Muteesa Asira yasooka. So tubadde mu byakika. Obadde okimanyi nti n'owengo ow'empologoma muganda wo? No. Waliwo omuntu anti kati lwakuba nti obadde okimanyi n'Akasimba Abakasimba. Lwaki ekika ky'engo okimanyi kyekyoka ekirina akabbiro nga buli bubiri? Ffe tulina empologoma tulina n'Akasimba. Anti bonna baava mu Keya Muleme. Kati lwaki ati engerina akabbiro bwa mirundi ebiri ngerina Akasimba erina n'empologoma? Kisomesebwa mu Keya Muleme mu baana be yazaala bwe baafunangamu misunderstanding nga balwana n'agamba nze sikyeddira nango kati ngeze kutandika Kasimba nange kati neddira Kasimba tekikujjaako nti oli mwana wa Muteesa Asira naye nga ofunya agundi endala
kitegeera kati ffe abengo akabbiro kasimba abakasimba akabbirongo kulaga nti muli ba Luganda ab'empologoma akabbirongo okulaga nti muli ba Luganda akabbiro mpologoma era Owengo takkirizibwa kuwasa mu wa mpologoma takkirizibwa kuwasa wa akasimba musibuka mu muntu ogu omusayi mulina gwe gumu jajja ffe ndowooza tugende tumunoonye bunoonya jajja nze muyija jange Muteesa Asira era otuva ndugenda kumpa ennamba yetu for appointment tugendeyo kubanga ebintu ebimu kati naddala ab'eddirengo tebabimanyi tulina amannya amayitirivu tugenda ne tutuuma obunnya obutonotono buli ku ngalo mwanje kintu kalyango ni awo mulala nakabambagaza kaddenye Seggirinya Seggirinya ddyo tulirina waka Serumpanise mwana wakati okumutuma Serumpanise kalina tenze ngagala kuba kati nze nga tegeera akeya lya bulijjo mungu ne waliyo gali nkwanga lya bulijjo nasooka ddira okusama ekkulu nkwanga lya bulijjo nkwanga ga bulijjo ago kuba nange na brother wange nkwanga lwetu yakafa ebiseera ebyo nkwanga n'eri amannya ga nakabambagaza Serumpanise Seggirinya gonna gango gali twetaaga noza tutaaseeko ku Bengo tunoonyeeyo ku bintu ebyo engo etandika etya Sekisaka agamu ndowooza mu ensonga lwaki kyebagatuuma Sekisaka kyangu okitegedde bakalyango bakwata kugana amannya agali shallow naye nga amannya mangi gasukka mu 300 agengo tutuumayo bunnya bulinga 5 6 awo bwe tutuuma era osanga omwalala ng'omukika kati mu kika ewaffe mulimu ba Mwanje nga 6 mulimu ba Kintu ndowooza nga 4 Kalyango balitiisanga mu babeeranga n'eddalu kati ddyo lyettono bakalyango ate amanya anti kati amanya gengo amanya gaffe ng'oggyeko ebika ebirala amanya agaffe gaatuumibwanga okusinziira ku bye naakasomako bye naakategeerako galina attachments ku bintu ebimu ku bintu bingi galiko spirits nyingi nnyo so tomala galituuma muntu osoma omwana Naggirinya n'abeera nga tayagala nakukola yawo ye mumbejja mukolerera otuma basinnabulya n'atabaala ensi nga buli muntu amwetaaga Sinabulya by the way basinnabulya bonna bendabyeko buli aba ayanguyirwa abantu ate naye ayagala nnyo abantu notuma omwana Muteesa nga yalina oteeseza abantu tuli mu kika kyango nga buli kimu kimumenya notoka Mwanje Mwanjala nontuma Kintu ekintu okimanyi kiwanuzibwa kigamba omusajja oyo gwe baatuuma Kintu yali abuzaabuza kiri awo Kintu muntu si muntu he was half man half spiritual era bagamba teyafa yabula bubuzi era kwe kwava ne bakabaka ba Buganda basaabasajja ba Buganda okubanga oli bwafa bamutemako omutwe bakakase nti talidda ekintu ekyo nakiwulidde ku Muzeeyi Magala kati mwaka kimanya nakirabe ku interview ya Kabaka tebamuziika na mutwe gwe ebyaddala yes Kabaka taziikwa na mutwe gwe okusinziira mu ntalo ziri ezaabeeranga wedda ntalo ezaabeeranga wedda bakabaka baakomangawo olwokubanga baalinga spiritual baakomangawo mwene muluzani mwamuse nadda kati ekyakakasanga kyafiiridde ddala kumuggyako mutwe ne muguleeta n'akaba ne mukaggyako ne mukakasa nti ddala talidda kiwanuuzibwa nti Kabaka Kintu era ne bw'owulira bagamba teri
wango agenda kuddamu kutuula ku Namulondo ya Bwakabaka olw'ensonga Kintu tewaliwo kabaake tewali kiraga kabula yabula bubuzi yekozi yabula bubuzi yabulira mu kibira alinga Musa yabula bubuzi tewali amanyi nti obufiire we bwe buno nti wano kati awo walingawo fiya era bagamba abaana kiwanuzibwa bagezaako okulaba nga basaanyaawo olulyo lwe era kati bw'osika amannya geewammwe ag'abajjajjammwe bw'obanga oli mu lineage eyo ddala direct ojja kwesanga nga beetuuma amannya Zike Mbwa Kabuzi kati nze mbalina bajjajja Kisosonkole Nakunsanvu baalinga beekweka kubanga baayagala okusaanyaawo olulyo lwa Kintu kati nze bajjajja nga abasinga bonna era ogenda okulaba abaliwo mugamba wayi jjajjaawo Kabuzi Kabuzi paka kubanga jjajja wange ng'ali mu Masiro eyo ne mubuuza n'agamba nti ffe abakasolya kati nze sirina mbu ate walunyiriri ate wakyo direct wakasolya teesasya wakasolya abakasolya twavira ddala mu keeya omwana wa Kintu kati olw'okuba Kintu yabula bubuzi baayagala basaanyeewo olulyo lwa Kintu olwo abantu abasigadde ne batandika okuba nga bakyusa amannya abadduka nga bagenda eyo ne beekweka tandika okukyusa amannya n'atuuka ebukunja ne yeeyita Zike. Ebeda nze naye bajjajja bange abasinga obungi bemmanyika bana amannya wooganoonyereza bwe bagagamba nze n'oba kati bajja lino litegeeza ki nakabambagaza Mbwa nze ninayo Mbwa nina jjajja Zike nina jjajja Kabuzi nina Nakunsanvu nina basajja Ssubi kati oli yatuukanga eyo neyeetuuma erinnya ne lijja nga lisikirwa naye nga baalinga beekweka bwekwefu era bagamba okumanya ekika ky'engo kikulu mu Bwakabaka bwa Buganda mwe mwali muvuddemu omuwala yekka eyali atudde ku Namulondo Nabulya agamba nange Nabulya batuuma omusajja Sinnabulya musajja yita Nabulya tabulyangako era talibulya kuba Kintu kyekika kyokka ekyalya omukyala eyalya entebe y'Obwakabaka n'agikuuma paka Baganda be bwe badda baali bagenze tekusala kuba yammwe kitegeeza ne Kabaka tugambe for instance Mulwenda Mutebi mbuliraayo wano ku bintu ebisobola okubeera ku Namulondo nga tebuliiko ddiba lyango tekiriyo nga tekuli lya mpologoma tekiriyo tekuli kasimba tekiriyo mmwe bannannyini kati musobola ate kuvaayo kujja ate nemutuula nemutunda entebe so that was by the way anyway tuyiseeyo buyise naye anyway Muteesa olaba ebintu ebyo eriyo omanyi kati tuba twagala okuzza tulina ebintu nga Buganda tugitunuulira butunuulizazi Buganda ebika ndi muwakika bwekiti naye nga omuntu just ayeyeemanyi ndi wango ndi wakasimba nga tuyitako kiti nze ennaku zino nina ebintu kye ngamba abantu nenga neebaza Katonda muzeeyi wange yankwatako nankulembera paka ewa Muteesa Asira era nemmanya ate muzeeyi wange bwe yafa nagenda mu fayiruzi nzijayo baaga nentandika okusoma yalinga secretary nentandika okusoma kwata ku kika kyange ng'olabira ddala tuli mwebuulereze kati ffe katugeze abengo ekika ekyo kyatandikibwawo omuntu atya omu nga bw'onoobeera kati kankulage example nabaddeko eyo ekiboga nensanga jjajjange azaala maama Daudi Ssemukanga ali Kyaggwe naye nga yagula ettaka
ekibuga side zekyo entwetwe eyo munda yika bazaali mbungana najja kuna abaana be yazaala wano Ekyaggwe kojja Kato ne kojja Kaggwa ne kojja Kiziza ne bagenda eyo bwe bagenda eyo ne babeera eyo ne bazaalirayo abaana kati jjajja yafa bakojja bonna baafa eriyo bakojja abo abato kati eriyo Bakizibwe koza abo Bakizibwe yes Bakizibwe era bwe natuuse eyo nayogedde bwogezi nenga abanange eno walingayo kojja wange Desire Kato mwalaga Desire Kato omwala n'ava eri nga ye Nansubuga naye nga n'Ekyaggwe tamanyi nayo baakoma agenda kuziikayo n'akulaga kati ne bakojja abali eri Bakizibwe nabo bazaala abaana n'abaana batandise okuzaala abaana baakolayo n'ekijja baziikayo ne tebamanyi busibuka obwabwe tebasobola kudda Kyaggwe kuziika tebasobola kujja muntu singo eyo bamuleete Ekyaggwe okumuziika okitegeera so nga n'abali Ekyaggwe bwe bafa kizibu okubatwala essingo kati weesanga nga wayise emyaka katugeze 10 nga beeyawula dda naye nga muva mu muntu omu Daudi Simukanga mu Kitenda kati gwe bw'otuuka eyo ng'ogamba eno Mamba naawe nze njira bugizi oli ku musayi gwa jjajjaawo gwa maamawo gw'oliko beera twetaaga okuddamu okumanyagana n'abantu okuba nga tubalambika ebintu bino bye baba babitambuza kati kankolako ekigambo ne mugamba taatawo yabazaala abaana bameka 6 abalenzi bali bameka 2 abalenzi bali 2 ye yavaamu mwe bameka 2 kati gwe wakazaala abaana bameka 5 abataano abo bagenda kuzaala abaana bameka lumu eyo 5 n'abataano baveeyo 5 kitegeeza nti bajja kuba tebakyasobola kubeera kyotera kati gweozimbye Kampala olwo gwozalidde Kampala tagenda kuluza ku kyotera amanyi ewaabwe bw'oba omugira era gamba eri ewaabwe wataata bwana bafunye sente munene amugamba ebbombo waliyo akataka ake miliyoni 5 gyagenda okugula azimbe azalireyo abaana be 10 ow'ebbombo bazaalidde ebbombo bwanayita emyaka 25 nabo tebagenda kugula mu bbombo tebadda kyotera baŋŋambye ettaka eddungi liri Luweero tugenda Nakasongola wali Nakasongola site egenda Nakasongola ng'agenda ng'agula Nakasongola olwo kyotera yakoma ku jjajja Kalyangu tekijjaawo nti bali abazimbye ekyotera basibuka wano basibuka okitegedde kati awo yensonga lwaki abantu batamanaga Abaganda nabo bwe batyo abantu bwe batambulanga naye nga muli mutya we are fine ogamba tubadde ombuzeeko oba twebuzeemuuko neŋŋamba olwaleero kankunoonyeeko Alex Mukulu yafudde kitalo yafudde abantu Alex Mukulu abasinga badde tebamutegeera era bayira bukirumanyeza olw'okuba nti oli product ya Alex Mukulu so abantu okubasiigira ekifaananyi kuba abasinga Alex Mukulu bamulabye bulabi awo naddala abantu abasinga kale generation eno bamulabidde mu Yolesa Ekitone obatandise omumutegeerera kati nga gwe product ya Alex Mukulu oyinza okuba nga omumanyiiko before eri emabega abantu agala obasiigira ekifaananyi kya Alex Mukulu yali atya productions ze zaabeeranga zitya era bwe yabanga abatwendeka byabeeranga bitya baneeka nsooke okukubagiza Uganda okukubagiza art industry yonna okukubagiza media fraternity yonna okukubagiza entertainment fraternity yonna kintu kiyitibwa art Uganda yaviiriddwako one of the genius lwaki muyita genius Alex Mukulu abadde nze akaseera akatono ke nabeerako naye he's been a complete artist byonna nga abiri
Bwetugenda mu kuyimba bwetugamba kubanga basoma MD music, that dance, is music, dance and drama. Byonna abadde abirina. Akaseera ke nabeerako ne Alex Mukulu nali mu senior 2. Ya nga nvudde ku ssomero ne mpandiika omuzannyo nali nsabira ku Omega Healing Center. Waliyo MDD competitions ng'ez'amasomero. Katonda yali annyamba nasomerako amasomero g'Abacatholics kati art is part of me. Mpandiika akazannyo. Alex Mukulu was one of the adjudicators. Abajja okusala empaka ku Omega awo. Bw'asala empaka n'ayagala nnyo ekyali kikoleddwa ku church awo. N'asaba mwami Kyazze n'amugamba abaana bano mbadde njagala bakolemu omulimu. Era n'awandiika pule. Netugenda ne tugizannya. Navanga na ku ssomero. Netugenda ne tuzannya. Nali simumanyi. Nali mpulira muwulire. Nali sifunanko mukisa kubeera naye. Era ate olw'okuba nti nali muto saafuna nnyo budde bu interactinga one on one. Kuba kwaliko abaali ku university, abaali bamaze senior 6. Kati Mendo was a teacher. Mendo, yes, teacher Mpamire. Ne character Mendo gy'akola Alex Mukulu ye yagimuwa. Yes. Ye yagimuwa. I was in senior 2. Bali wabo jjukirayo ko bwe mwali nabo nga we bali wano. Waliwo omuwala bamuyita Debbie akola ku ali eno ku TV ya Brother Ronnie. Active. Omulala gwe nzijukirako yali Mendo yo. Seguja Habat. Seguja Habat is one of the bampa persuading okuyingira. He was my teacher ku Green Light. Nga kati bwawo opportunity nangamba jangu ozanye yukanyo osobola ninga ndi muto ate nga nvayo nina okugenda ku ssomero nagenda nenzanya. Kati Alex Mukulu abantu tebamutegedde generation yaffe okuleka abatono ennyo abaafuna omukisa. Era nze mbadde nga mulaba awo ku TV abantu nga bagamba ne mbagamba abantu tebamanyi muntu gwe boogerako. Tewali muntu ayiseeko mu mikono gya Alex Mukulu asobola kulemwa nsimu art. Never. Alex ya training abantu oba yatu traininga twali bangi ka traininga kiro. Nakiwulidde sawe mu 2 muba mutandika practice nenga musobola okujja ne muyimirira okuva ku saa 2 paka ku makya. Yalinga wa maje Alex Mukulu ngateri okutuula. Ekintu kye neegomba ekira ku Alex yali akuba gita. Gita ye nasooka okulaba nga ina 12 strings. Alex Mukulu sigirabangako na muntu mulala. Oba nali muto buto. 12 strings acoustic ya Alex. Izine endala zemukuba ziri za mukaaga. Nezongere ngeye yongera ku endala mukaaga. Yes. Bwabanga waliwo omuntu agimanya asobola okuva n'ajulira ya 12 strings gita ya Alex gy'abadde alina gy'akuba gy'abadde akuba eyo. Gita eyo ng'asobola okugyogeza nga solo. Ng'asobola ogikuba nga rhythm. Ng'asobola ogikuba nga endingidi. Ng'akuba gita. He was self-styled. Ye nyini nga music amutegeera bubwe nga tamutegeera nga bwe bamukusomesa mu dole mi fa sol la ti do. Ye nga music we wa art ngera bw'aba awandiisa oluyimba alukuyigiriza according to the mood eriwo jayagala okutrayinga. Ojoddemu wankwana bubi nnyo. Kati bwe kuba nti akuyomba nga ne melody akuwa ziyomba ne harmony nga akuwayomba. Okitegeera bwe aba love nga buli kimu akuwanga kya love. Alina akayimba ketwa nzijukira bwe njogera nga yomba teweewuunya
busungu bunuma ensere maganye omuntu afuse zike nga tulaba kino nga kitalo yenga mutawana buli woyita bitobero na bivulu buli woyita bibituna bugwenyufu abantu beisa enkola ya mama yandaba mazala talindaba magenda enkola ya mama yandaba mazala talindaba magenda lwali lwa muzanyo muzanyo. That is Alex mukulu. Nemalaba ojode mwonkwane wankwana bubinyo ewa fete batukwana bwe bati wanko tamiro kati nkulaga nti bwaba ayomba ng'oluyimba akola mudu eyomba bwaba laavu ng'akola ekyo ekiri mulavu so simbu nga yenga ye bwabitegeera nga ye mudu gyagala okuportrayinga tone gyakuwa so kati Uganda efiiriddwa omusajja abadde asobola okumentalinga wa amaanyi abantu gabaggwamu ate ffe tugenze n'omufuna nga mukulu ng'akaddiye naye nga bakunyumiza Alex mukulu owa 30 years of banana oba wakasoma saakasoma kamalayo ne nakasoma kokko 30 years of banana n'omuzanyo nagulaba nako mulikodedi nagulako mulikodedi kati nawe ofuma omukisa nenzanyako muzanyo gwa akatambwa masse mwaka kyo twali tugenda mu kalulu ka 2011 awo we wati awo omwali Besigye nga yakava mu komeo wawa yali akava South Africa oba mu wanga za South Africa oba yali avudde wa 2011 naye nga akulaga history olumba olita omuzanyo gwa akatambwa era ennyimba ezaalimu Mass is what we need in times like this. Oh Lord, won't you have mercy please? Nga akulaga twazanya situation twazanya Uganda okuva mu 1962 president abaze babeerako okutuuka ku elections zino eziriwo ezaali omuli Besigye nga ne Museveni ebisanja bye mubizanye nanga tubizanye nga byonna nga tuguyiseemu bwe tuti kati nekigenda kinyamba nti kusoma nali nkola literature nga ate nkola literature nga kola paper 2 ebeera drama paper 2 drama nekinyamba nga I could easily relate very easily I could relate nga tutambulira wamu ngolaba tuzanya naye nga Alex ye muntu aseeko okuteeka abantu bibiri ku stage nenga mwena mubalebige nga 1 2 1 2 3 turn seka 1 2 3 ga 1 2 3 ho nga byonna birimu kiri articulated nga buli kimu kiri calculated buli kimu nga kibale nga tosobola kukola mess ekitegeeza praise zonna zabeera move script ate Alex kyenazuulako akaseera kakatini kennabeera naye nga tajja na script mbukwata bino ebigambo oyogera bwoti ne bwoti he could give you a scenario you are the president of Uganda you are rude tewasoma olina ssente olina emmundu oli rude oyagala nnyo maamawo maamawo oyo ate ye muntu w'abantu akugaana okubeera rude kati maamawo omwagala okitegeera kati gwe noyambala character eyo n'okozesa your own words naye ng'akuwadde scenario yennyini n'owulira naye olaba nze nange omanyi ndi product ya Kato Lubwamadere kati Kato we natandikira okubeera naye nga Kato ye muntu ajjaawo n'abagamba kati ogenda kukola bwoti ne bwoti gwe gundi ne bwendi kati because nze bwe twali tuyingire wa Kato
batubuuza kiki ky'osobola okuzannya. Kati mu audition ezo tetwamanya nti Kato yali alonda characters ze yali ayagala. Kuba nzijukira twayingirayo nze omulenzi omulala bamuyita Lwanga Nassa, waliwo Gayani w'omulala bamuyita Kasozi. Kasozi akyali mu drama awo mwali era akyazannya. Twayingira abantu ndowooza nga 20 ne ba Rain. Rain ate bajja luvannyuma. Rain yajja luvannyuma. By the way, Rain agenda okujja ndowooza nali nvaayo. Kuba otwazanyira wena shootingira nga batabangufu kati twafuna obutakaya ne Kato. Nali nvaayo. Kati Kato naye nga omuzannyo gwe ayinza okubeera nga agulina naye nga yawandiisa obuntu bwe buti ne bwe buti. Nga agulina wa naye nga obuntu buli bwe buti. Kati ne Alex yajjanga n'akunnyonnyola. Kwasanya gwe naye yajja ngajja n'akunnyonnyola. N'akugamba yegwe oli musiraamu. Oli olina abakyala bwe bati. Okola ne boti. Kenda ku stage. Era script size akatabo okufuluma. Kateranga kufuluma nga mumaze okukola dress rehearsal. Teguba gunaafuluma ncha. Ng'olwaleero abawandiika lwe batuula ne bawandiika bye muzannye. Ng'olina ate okubanga wabikutte ng'obipracticinze okumala emyezi ng'ena. Era n'ojja n'ogamba bannange kino sikyagala mutule wansi temuneekaanira nga byava mu ggwe. Kati bali abagenda okuwandiika omuzannyo bajja kuwandiika gwe kyozannye, so si Alex kye yakuwandiikira, ye akuwa scenario. Era bw'obanga obula ng'akutereeza kati watuukira ogamba nti kati tugenda kuguwandiika, abawandiisi nga batuula wali nga mujjanga muzannya ng'eri bwe bawandiika olwo nga gufuluma. Nga gwe yatrainingako kubanga nze mbadde mulabira in the space. Nga gwe gwe yatrainingako yabeerako naye yabeeranga atya kubanga abantu abasinga abadde bamulaba ng'ali rude ate mukambwe nnyo. Alex abadde mukambwe nnyo naddala ku kikwatagana ne art. Ekisooka art ye abadde amutegeera bubwe nga ye omuntu nga ye yennyini abadde art. Nga bw'ogamba nti you want comedy nga aba comedic. Bw'ogamba nti seriousness aba seriousness. Lumu yajja n'agamba nsobola obbasesa mwenna. Mwenna nsobola obbasesa nga tuyimire twakooye da tuyimire okuva ku ssaawa ng'emu tuli mu ssaawa 8 ogw'ekiro. Najja n'anyumya agaboozi agali funny. Kato ani Alex nga asobola okunyumiza emboozi eri funny n'oseka nga lwe omusanzu oseka. N'oseka. N'agamba era ng'akugamba I can make you cry if I want. I can make you laugh if I want. I can make you puzzled if I want. Nga ye yennyini yalina psychology ezannyira ku bwongo bw'omuntu nga baga nti njagala okukaabya akola statement ekkaabya, baga nti njagala osanyuke nkusese ngajja ku. I remember bwe nali njiza okuzanya by the way mago omuzanyo gwa Katambwa teyansasula na ssente era yagamba abantu temumuwa ssente. Lwaki? Asasudde fees. Wayigirayo. Yangamba omanja ki obadde wano ku stage abantu bakubira enduulu ogw'omukisa wandi gujjeewa sasula ne fees. Wazanyanga ki? Nali haji mu muzannyo ogwo. Wali mu main characters oba mbana abayitawo? Nali kuba main. Kuba main every time najjanga. Yes. Najjanga nga azanya naye. Naye ng'okuzanya naye. Wenyini osooka ne weevaako. N'osooka bw'agamba nti ngenda kukusesa nga ajja kukusesa.
agamba nti ngenda kukaabya ajja bajja kukaabya. So mu bimpimbi Alex Mukulu was a complete artist. Okay. Ayimba, awandiika, azannya, azina. Agamba zina byakwadde choreography ku stage nga bye choreographingira. Ye kati agenda kukwate kongo olinamu. Ng'olinamu kotandikirako. Awo wennyini wa kuzimbira. Kyennyini ky'osobola okukola kya kuzimba. Kyennyini era buli muntu alina art way. Buli muntu sagala nkwogeze nganze. Era abantu abasinga kati wantu ina kanko example ina ekintu kyenazuula. I can easily tell nti gundi ne gundi bayita mu basenkubuge. Yeah, nange omuntu mu byayogera osobola omula nogamba ono nengamba ya mentalingibwa Senkubuge yava mbakayimbira bano bava mbakayimbira ono wa Diamond no Afritalent ne Diamond batuuka okubeera nga kale bakola bifaanagana. Yes, nga bikwatagana. Era omuzanyi wa Afritalent yali mwangu nnyo okuva mu Afritalent n'ayingira Diamond n'amaaki oba n'ava mu Diamond n'ayingira Afritalent n'amaaki. Kale kizibu nnyo okusanga owabakayimbira noba doubted bw'abanga taliimu nnyo Olusenkubuge aba alimu nnyo Rubenoni Kiwuka. Watalimu nnyo Rubenoni abeera philosophical nnyo nga Aloysius. Okitegeera? You just look nogamba ono wabakayimbira ate era eyamutraininga Benoni. Ono wabakayimbira naye yasinga nnyo kubeera na Aloysius. Okusinziira ku bigambo bino ebisabukasabuka bino ono wa Senkubuge. Era dozo olaba n'ekizibu okuratinga omwana eyayite wa Alex kuba ye ya mentalinga gwe si kwogeranga ye gwenga gwe kyosobola. Awo wennyini we yatandikira kale nzijukira Mendo yamugamba yali aginazanya party ya president ya Museveni okuva mu 86 okutuuka awo tuli namugamba genda onoonye obutambi bwa Museveni bwonna okuva nga yakali obukulembeze by the way nabimunoonyeza entambula enjogera Mendo tafaanana na Museveni. Nibo omusanga awo muyitako tamufaanana but character imuteekayo kubanga baakimuwa. Waliwo omuvubuka eyazannyanga Amini mwogwo omuzannyo gwennyini lwakuba ye drama teyamwongera mu maaso naye nga ne bw'obayira ddala Amini yennyini. Okitegeera? Kati nze oba nalinzannyanga mu bajje yes mu muzannyo ogwo naye nange nti saabyongera mu maaso nnyo kuba nali nkyasoma nali sina natula senior 4 nga nina okweyongera ntule 4 ntule 6 ogenda okuvaayo nga ange ensi yagenda dda birala naye nga kizibu nnyo ku bantu abawise mu mikono gya Alex Mukulu okubasanga awo n'ogamba ono azannya ono wa Alex nono wa Alex naye ate nsobola okugamba oyo wabakayimbira oyo wa Afri Diamond ono wagundi anagamba kati enzannya eyo yaba Ebonizi bano bagundi. You can easily tell kati kya Alex kyo kyali kirala. Tayinayo muntu gosobola okusanga ng'ali noga nti ono yakwatibwa Alex Mukulu okuleka mu bikolwa nti nange mu ssomero because after that bwe namala senior 6 natandikirawo okutraininga mu masomero era nga wisanga okuyeseza nnyo choruses abantu abangi ku stage bwana bakolera twagala sente speed ekyo okuba kiba kyakuyingira twagala nnyo dialogue ya muntu bwako Jeje Semanda tulina emizannyo gye twali tuzannya emizannyo bye byali gya butimba bwa nsiri kati nga tukyali mu kyalo eyo Jeje Semanda go baawa aleeta emizannyo egyo n'akitrainingako naye nkizudde luvannyuma nnyo ndowooza nakakizula mu bbanga lino nti Jeje yaliko ne Alex Mukulu
kakati nga Simba etandika kakati ng'owulira ebintu byonna byonna bye tuzannya kati bwe nalaba omuzannyo guli 40 years of banana 30 years of banana kati nendiretinga n'omizannyo gye twazannya bikolasi abantu bangi mwenna mwogera layini ezifaanagana zino tambulira ku mwentunuusiza ezimu kati yalina sitayiro ye eya chorus be bantu abangi mwenna nga mwogera ekintu kimu in harmony kati yali sitayiro ye nnyo ayagala nnyo abantu solid work bwe kiba kigere binanga mu kigunda mwite kumbe mwenna bwali nti hey nga byamagye training ye y'amagye kati osanga abayita mu mikono gye ekyo nakyo bakisikira yes bakisikira nengo omuntu obuntu atasobola kumumanya atasobola gamba banga buli muntu yabamu mentoring kintu kwa otunulira Mende Mendo olaba character ye gye bamuwa nti yamugamba azanyi asigale ne character ya President Museveni bw'omulaba nti yagikola naye talinaako wadde walaga nti anti output ya Alex talinaako wadde kye yakuwa yakikuwanga gwe naga gendo studying gundi gendo studying kino kati kifulumye so kati ye musajja gwe tukungubagira by the way it's a very big loss kuba nzijukirako era nalindi kusoma abana nalingenda kukola mukaaga nalingenda kukola mukaaga we bakolera Chogam kati saafuna mukisa kuddayo mu Chogam kuba nali olwo nyingidde HSC omuzannyo gwa Chogam gwalimu abantu 10,000 ngezi abazanyi characters 10,000 12 ku stage ate awo nenfuna kwa kakisa akali ka celebrating over 50 years of National Theatre atalonga mpita y'obuyisi nenga olwo tukanga bakwaniriza Alex Mukulu abadde n'ekibiina nti bakitabwe bati yabadde wafuna production nga singa abadde akozesa nnyo amakanisa abantu babadde nga azannyisa abadde akozesa nnyo amakanisa kwa kati yatusanga ku Omega Healing Center awaddako awo oba n'agenda ewa Pastor Namutebe eyo ku Liberty ti walinga wamwanguyira nga abaana abasanga ku church bane discipline ekisooka yennyini abadde discipline yenga omuntu nga without discipline fulumu Luswato yatusangako ku national Satarosius Albert yes yatuvuma katatu Luswata ki because there is two Luswata waliwo Luswato oli yazanyanga comedy gundi bi comedy oba wa theatre factory bombi no baliko bombi baliko mu theatre waliwo omusajja omukulu awo that is Luswata mutegedde osi Albert katatu yazana ku stage tuwumuddemu awo Alex atutrainize tukoye tuwumuddemu awo agenze kuleeta sente atuwe transport adeeka buli omu ali ku bibye Luswata natula mu bundi audience bwati agenda okola buli bannange Luswata yatuvuma no sense look at you are all stupid no sense I was manyo that stage is my mother my father my everything my gold my copper my diamond baba kuwadde character okuzanya oyimiriddo yasamire musajja yatuvuma ninga omuyebuzo atuvumira ki alitoja namugamba papa toba ko muntu gosasula center awo bona batambule bagende Alex nagamba when he says so I cannot object please go home tambule ebigere okuva ku National Theatre paka Namasuba nituddeeka kati ntinaba abo ba student be ndiza bebazanya mu 30 years of banana Luswata mwali bayi yes ndowooza mwali kati ate bonga bakifunamu nnyo era kwe kulaba ne Mendo ne bamujjawo ne amuyinza theatre factory atandika okulanya character eyo kati yalabanga abazanyira ku gold nenga fe kati nze muliko tuloza nakulowooza nvudde ku ssomero senior 2 bino inabye ebintwala bino nabyo ebintwala nze nsoma kubeera lawyer Robert
because omuntu ayinza okwebuuza omuntu eyatandikira ennyo mu drama wakyuka otya nodda mu music era ekyokubiri music wo bw'otandika n'okuyimba Alex Mukulu watuukako ko n'alaba nti ng'akyakujjukira nti kala oli gundi ye output ye oba kati nkugambye ogwo omuzannyo ogwo nali muto kati saalulatinga nnyo naye okitegedde nakati era waliwo omusajja gwe nasanze online okwo ng'alina ne mugamba banenunyiza omuzannyo gwa Kattambwa kuba nafiicalingamu naguzannyirako ddala naŋŋamba tugenda kusisinkana ewa Alex Mukulu olwaleero agunfunire yaŋŋambye gwina parties 8 ne mugamba njagala kwerabako seeraba nako kuba nali bwe mala okuzannya nziruka kugenda ku ssomero navanga ku ssomero okugenda okuzannya ne mbagamba njagala nange kwerabako ndebe nali nfaanana ntya okitegeera so olw'okubanga by the way ye music we yannyamba by then kati nkuyimbire n'owo okuyimba simanyi bwenjogera ng'ayomba teweewuunya busungu bunuma okuba gita nayagala nnyo gita nenzireka ntandika nange okubanja maama wange angulire gita tandike nange okwagala okukuba gita okitegeera ate abo nga njagala nnyo n'aziiza ebiseera ebyo aziizi yaliko nnyo nga be bantu benjagala kati mengatako gita nengatako ne output ya Alex Mukulu kyannyamba nze ng'omuntu okutandika okwerowooleza ne creativity yampa ndi yalinga a training mind character nga bagikuwa buyi gwe ne weeyiiza kitegeeza neno mu kuyiiya kiba kikwanguyira okusinga oligoba wanti yogera kino yes ekinyanguyira naye nga tetwafuna nnyo kati nga ne bw'omusanga ng'agamba naamu mwogonzi bawezanga naamu kubanga bagamba ayitanga gwa musiraamu gamba naamu kati abana muze bampitanga naamu kati ne abadde nga twesanga agamba gwe naamu wakati wadda mu music drama wamusuula ne kitegeeza music we yamuwulirako yamuwulirako ne mitingako olumu n'agamba yakwako some comment nagamba nali mmanyi ogenda kubeera nnyo mu drama nnyo okusinga music ngamba but I loved music lwaki tetunoonyayo ekivulu drama music netukolayo akantu ka drama music kisoboka naye era bw'oba olaba music wange ali dramatic kati bw'olaba Rosalindo omuwala omuntu tolaba omuzannyo yansanga abawala mbakoye olulimi olulaba Rosalinda lwangu lwa kukolamu muzannyo lwangu lwa kukolamu firimu lwangu nnyo bayira era after my senior 6 namwandikako ne ku firimu waliwo emu gye bayita The Night Movers abampembe bagizanya bataba Innovage Entertainment naye nga gyeri naye kati omanyi Robert endala bagiyita akakalabanda nali nyumya bisitole bino byabera bukalabanda bw'okusomere nsijja naŋŋamba jangu obinyumize nembinyumya ne tuwandiika mu naye tebampananga na ku ssente kikaze nali sibimanyi simanyi nti biri mu ssente but I'm a very good script writer because drama nakola drama yomanyi trend gye tulaga era bw'otandika onoga nti kati mpandiika newandika script zo ezibeera awo omanyi nti osobola okufuna good money very because ye trend gye tulaga TV station nyingi kati zigenda kubeera zeta content mbeerako omanyi kati jukira kati nakola literature nenkola ne majoringa mu literature na majoringa mu paper 1 and 2 paper 2 ate ya drama paper 2 ya drama paper 1 ya poetry and prose ate poetry and prose era akuyamba mu drama okitegeera kati nemba nentu kati ngatako music nembera nga nandati narrative character ey'obuntu kati ng'okuwandiika obuwandiisi kati obeerawo n'obirabanga babizannya n'ogamba tugende ekyo kyebatuwadde so Alex Mukulu gwe tusubwa tugenda okubeera nga ndowooza olwokuna bayinza okubanga tuli ku National Theatre
abantu ababadde tebamumanyi yoyo ye muntu gwe tusubiddwa. Ngina kuwa ennamba ya Mendo. By the way, ogenda jimpa tunyumyemu ko ne Mendo tulabe. Manyi kati tuba tuyataaga omuntu aba atuvudde ku maaso. Manyi omusajja yali Jimmy Katumba yayima nti ekintu kyolina abantu lwaki temuyiga ekintu kyolina lwaki okigaya nga wendo kizanyisa ngero kigalabanja kimala kukuvaako olwoyokozuukuka emirundi egisinga nga tekikyadda nate. Naye ye Alex Mukulu tugenda mmusuka ebyaddala ati ono ebyaddala abantu ffe abamulabye obukulu kyakati tetwamufuna nnyo ebimwogerwako ebyemabega wakati ffe yatunyumizangako yabeerako ne fire yakubira fire ejjita Nalubaale n'oluyimba bannakampala nga boogera yali ayimba fire nti abantu bamwogerako mbu fire bamugamba mbu abantu bagamba nti Alex Mukulu ye yatta fire. Yes, era kwe kuyima oluyimba olwo nti mulimu akapati akagamba nti fire go wamutta. Bweno nonyo oluyimba olwo mwekalimu akapati akagamba nti fire go wamutta. Ate nga ffe mu kutunyumiza yatulaga nti yali munne nnyo era yatugamba nti ne fire okuva mu Uganda bali bagenzeyo sadi z'e Kasensero nga bayimba ng'anywa sigala nti bwe bakuba jjita n'ayimba nnyo n'akwata microphone n'agiteeka wansi n'agamba Alex n'amugamba nvudde mu music n'akwata jjita n'agiteeka wansi ne bamugamba olagawa n'abagamba ngenze n'abagamba Uganda terisiima music wange kati n'atambula n'agenda ku kizinga eyo ku kizinga gye yagenda ate gye yasanga omuzungu eyamutwala era agenda okudda nga firi buli omwamu yayaanira enyumyaye bwanyumya bwatyo yagamba yamukubiranga gita bayimbanga mu bandi emu oba bagitanga Nalubaale. So that is Alex Mukulu. Alex Mukulu gemanya gamba tu Mukulu linnya bedira ki simanyi nenga gemanya ge nganze Robert Mugagga twakiza ati Mugagga linnya Mugagga lyofunye obukulu nali manyi Mugagga lya ddiini nange nali manyi sirinnya lyangu nali manyi lya ddiini nina mukulu wange mama niye Mugagga naye nze nali manyi Mugagga bamuyita buyise nange nganze wemanyi namanyi Mugagga Donozio Mugagga waliwo omujulizi Mugagga nze manyi Mugagga balya ddiini nga manyi bali ku ddembe manya ga ddiini kumbe ga Mmamba Kizito ga Mmamba okimanyi Nigeria eri abantu be bayita ba Kizito Nigeria mu nnaku z'abajulizi bateekayo amannya ng'oliye Okonkwo Kizito baleka baali bakkiriza nnyo ne bakita baali bakkiriza bagajja ku mugongo Abanigeria babirivinga nnyo ni Africanism kiti bwe bawulira nti waliwo Abakatuliki yeewaayo n'afiirira ye Kizito eri nga balituma lya ddiini nga bw'owulira nti wano wamwita Peter ne Peter eri yaliyo osanga naye eri Peter yalinga naye linnya teryali lya kika kyali era ga bika byabwe Robert Peter James Franka Passe tuli Van Passe abeera omwana wa Passe Van Broncos omwana wa Broncos kale tusiibula abatulaba basewo ne bannyabo abalabi baffe abalungi amanya n'eddoboozi yenze Robert Lota Muteesa tugenda kubanga tunyumya ebibooziboozi bingi wano
Saalongo agenda kutubuulira lwaki abalongo abazadde ameze envi nga tafa wamu ze nzaala zaffe twasookerako abaagala okuzaala abalongo munneekwateko kuba Saalongo namugamba emyaka nge 3 emabega nemugamba nno ggwe kola bwoti ne bwoti ofuna abalongo ojja kuswala omanyi bibise omuntu nga tazadde balongo aswala era ababaagala him era nagambye ne manager Joy wa first grade ne mugamba manager Joy size yeyo gyolina eyinza okugumira ng'ozadde ku balongo naye akyalina byalina okunsasula oyo kamalirize azaala abaana ate yayinza n'ozaala abaana mulundi gumu mulimu akaana kamu kubanga tetunakona musitamu so sisinkane n'omundi ndowooza nze kaŋŋambe nti akuume akale tetugenda kubeera nga tusukawo akuume